presidential advisor ekitali kituufu kirungi muganda wange wakirabye nze mu kamera eno tonetondera naye nze nkusonyiye mwerumangana ng'abantu ate muli ttiimu emu ba presidential advisor bangi naye tuli ttiimu y'abantu bameka basatu abamanyiddwa nga ba presidential advisors tukyabaliza katonda kuba si kya buli muntu abasinga bamala kusoma nayikondo abasinga bamala kukola biki byamaanyi naye ffe bwe tuba nga twavayo nga tuvudde mu music industry netuva tufuuka presidential advisors tukyabaliza katonda tumanyika kubanga abasinga boogala presidential advisor bagala kufulfiga Kusasira bucha n'abalala gye bali naye muganda nga waba asobodde okusumulula bali abantu be yasibye neyanzanyo neyanzeege mukama akwongera emikisa ate akwongera ekitangaala kubanga abantu bano tubakulembeze mulimu gwaffe ogusinga obukulu kutabaganya kulondoola amalwaliro pulezidenti gagambe galimu eddagala nti munema babage bave mu ntobazi tukoze ebintu ffe nga ba presidential advisor to advise the president etteeka lyabataddewo kiki ekigenda okugenda mu maaso kati muganda wange full figure bw'obanga otadde sefuko maama we nsaba tumute mama we munanga alina koza endala wadde alina koza endala ffe nga ba presidential advisors tulina okuba nga tugirondoola era njaga tugirondoola okuva kati okulaba ng'omukyalo oyo ateebwa abantu bangi nnyo abakola ensobi nga tebazimanyi sikkiriza n'abantu bavuma abantu era nsuubira nti abantu abo bagenda kuba nga bayiga nti etteeka gye riri erikwata okuvoola omuntu n'okumutyoboola mpise mwanyinaze oyo kubanga ye yabadde yakiikirira bakadaama yampa fayiro agamba fayiro negenda kusiba muganda we kubanga obadde tolabeera ready nemugamba nedda leero tuba twetulawuki meeting gyetugenda okuba press conference njagala gye naye abeeko bakadaama kyabakola kuba bakakana emitima lwafulufiga infact yasinga otutumanyisa bakadaama nga bonoga nti Kusasira yasinze okumanyisa ekintu ekyayala East African Legislative Assembly nti Kusasira kati full figure yasinga otumanyisa bani abasaasire oba omulimu gye bakola abazadde baabwe baleme kubeera nga bagamba nti nno emirimu gye bakola mibi babeera mu mbuzi babeera mu mbwa okitegeera kigwewo tukimalewo mu butongole nze full figure nkusaba tumalewo ekintu kino mu kamera zino atutandika okufolowinga ebintu bya president byataddewo nga nsaba mama sefuko tumute kubanga bwetugamba tulina powers president yazituwa tubate tutandike emirimu gyaffe gye tulina okukola egy'ebutongole amalwaliro temuli madagala waliwo project Museveni zataddewo ezitakoleddwako naye nga babitandikako tulina okufolowinga ebintu ebyenjawulo nti abali b'enguzi we bali we have to follow ebintu presidential directives so tuleke bakadaama tuleke basefuko mukama katonda basaasire gye bali mukama abakuzi ate bongeremu amaanyi nabo banga babadde bamanyi nti bw'ovuma ofuna obwa presidential advisor ekitali kituufu kirungi muganda wange wakirabye nze mu kamera eno tonetondera naye nze nkusonyiye ate nkusonyiye